Mekwezi Robinson sebo nange nsanyusa okulaba era nsanyusa ennyo n'okulaba abalabi baffe abatulaba ku mikutu gye n'emikwanira wala nga tulina obubaka bwe tuwa eri eggwanga kubanga tetulina ngeri ki yonna gye tuyinza kutuusa bubaka buno eri bantu okujjako nga tuyise ku mikutu gye n'emikwanira wala. Wabadde ombuuza ku kibuuzo ekikwata ku bigambo omukulu Bobi Wine bye yayogera bwe yali ng'agenze mu ggwanga erya Bungereza. Bobi Wine yali amaze emyaka 10 dambirira nga tagenda mu ggwanga lya Bungereza oluvannyuma lw'okumuteekako envumbo ku nsonga ez'okuba nti yali ayimba ennyimba ng'ayogera ku nsonga ezirwanyisa ebisiyaga n'okubivumirira. Naye bwe yagenda mu kooti yamuggyako envumbo oluvannyuma nga wabula ebbanga ttono nnyo myezi bwezi ebbanga eriri emyaka 10 liggweko. Naye bannayuganda abamu Bobi Wine bwe yabadde ng'ayogera mu ggwanga erya Bungereza tebaamutegedde. Lwaki tebaamutegedde? Bwe yagambye nti nno ebintu bino baabiyisa oluusi mu mutima ogutali bulungi, yabadde ayagala kwongera kuteeka maanyi mu mawanga g'abazungu okulaba nga gateeka natti ku bannabyabufuzi abali mu ggwanga n'okusingira ddala abali mu gavumenti okuba nga tebalinnya mu mawanga ago. Si lwakuba nti byebadde ayogera byebadde tabitegeera, ne kano kabagezi bokka be bakategeera. Kubanga bw'olaga nti nno President Museveni n'abamu ku babaka ba parliament n'abamu abali mu kibiina kye bakolagana ne President Museveni okuyisa etteeka lino mu mwoyo gutaali mulungi, kiba kitegeeza nti gavumenti yeekobaana neeyisa etteeka erirwanyisa ate abantu abamu abakola mu ngeri y'ebikukujjo mu ggwanga lino. Ne Bobi Wine kye yagadde kati walabye Anita Among kye baamukoze bebadde ng'ayagala visa ya America baagimumye. Kakati baba nga baagimumye ye Bobi Wine abaasikowalinga. Omulimu gwe kulemesa gavumenti eno kutambula. Gavumenti bw'ebanga tekyatambula, abakungu baayo tebakyagenda bweru, tekyasobola kufuna ssente, tekyasobola kusaka, omanya nti egenda ggwa. Era wakati mu kugwa ye Bobi Wine aba ayitawo. Bwatyo bwakibala. Sigamba nti muli wa bisiyaga nti ali abisiyaga. Sigamba nti awagira bali ba bisiyaga kubanga musajja mufumbo, ayina abaana, ayina omukyala, naye ayagala kulemesa abali mu gavumenti okufuluma ebweru kubanga aludde ng'ensonga eyo agyogerako ate nga agikolerera. Kakati bw'abanga afunye chance eraga abazungu nti nno abakulu bano etteeka baaliyisa mu ngeri etali ntuufu, then ye Bobi Wine kiba kimukolera. Kubanga President Museveni kakati Uganda baagigoba mu AGOA, Bobi Wine yeetalina kyalumu, era yasanyuka busanyusi. Kiba tekinyigiriza ffe abantu. Ng'omuntu kikunyigiriza naye ate tosobola kufuna kirungi nga tonyigiriziddwa. Ne President Museveni bwe yagenda eruweero okulwana, abantu baamala kufa ye okujja mu buyinza okugoba abakulembeze abaasooka. N'obukulembeze bwonna okutuuka ku kiruubirirwa wateekwa okubeerawo ebintu ebiweebwayo, wateekwa okubeerawo sacrifice. Oteekwa okusacrificinga okutuuka ku biruubirirwa by'oba oyagala. Kakati omuntu wa bulijjo ajja kunyigirizibwa, naye era abadde tanyigirizibwa nga gavumenti weeri newankubadde nga Bobi Wine abadde tannaba kwogera bino, omuntu wa wansi abadde tanyigirizibwa era abadde anyigirizibwa mu mbeera yonna abadde mu kiseera kizibu. Abantu bali mu kukaaba, abantu bali mu kufa bwavu, abantu bali mu kubonaabona, abantu mu malwaliro tewali ddagala. Kakati sooka otunuulire supplementary budget eno eyayisiddwa ey'obuwumbi 3,500. Obuwumbi 3,500 obwayisiddwa bw'obutunuulira nga kuliko ne ssente z'okusupervisinga eddwaliro ly'e Lubowa. Eddwaliro ly'e Lubowa eritakyalina wadde entumo ya seminti eriyo, eritakyalina wadde ekyuma kya loko ekiriyo, awatakyali wadde omuzimbi, ssente za supervision zaaki. Kakati Munnayuganda yabonaabona dda nnyo, tokyamubuulira ebyo. Oba ssente zijja oba tezijja, tezikyagenda mu mikono gy'Abannayuganda, ssente zigenda mu kakundi k'abantu abatono ennyo. Olw'ensonga enze nandirowoozezza nti tuleme kukuliriza kino ekya Bobi Wine kye yayogedde, naye tutunuulire embeera Bannayuganda gye bayitamu efaanana etya. Omubaka wa Jeema basalirwa yanyiize nnyo n'agamba nti nno Bobi Wine yandibadde tayogera nti ababaka ba opposition
be bamu ku beekomana ne President Museveni okuleeta etteeka ly'ebisiyaga naga nti ebintu ebyo bijja kwonoona abakulembeze abali ku ludda oluvuganya ne gavumenti n'okusingira ddala ye eyaleeta etteeka mu mwoyo omulungi n'agamba nti tatumwangako gavumenti ya NRM mu kuleeta tteeka lino naye etteeka yalireeta mu mwoyo mulungi kubanga waaliwo abaana abaali bakabasanyizibwa bangi nnyo twabalaba nga bakabasanyizibwa nga tebeesiimidde mulimu abali b'ebisiyaga beesiimira era oli ne bamugula bbuutu ng'asiimye ne bamuwa akasente ke n'akalya bulungi naye ate waliwo abateesiimira ne babaasa emabega nga tebasiimye ne babatwala amalwaliro okugenda okubakebera nga obutofaali bonna baabwasa kaakati etteeka eri we lirwanirira naye mulimu abali ebintu byabwe nga bekutte bulungi nnyo ne bagenda mu kifo kyabwe ekyekusifu ne bakola emirimu gyabwe ne bavaayo abo kakati bono bagamba ki ne bonooleeta etteeka bajja kwekweka babikole gwe ate waliwo omuntu yenna eyali agenze mu kikolo eky'obwenzi n'agenda ku kkubo n'agenda ku luguudo era bamala kwekweka ne bagenda ne babikolera eyo n'abali b'ebisiyaga era bwe batyo bamala kwekweka ne bakolera eyo ebintu byabwe so nze ndowooza nti no Bobi Wine tuleme kumutwala nnyo ng'ekikulu ku nsonga eno ekwata ku bigambo byeyayogeredde mu ggwanga erya Bungereza nti nno tawagira bali babisiyaga mu ggwanga lye bino mu parliamenti opposition erina kunywerera ku nnyingo ezagitwala kwe kuwabula gavumenti era Bobi Wine bw'abanga yayogedde ekintu ng'ekyo nti naba opposition bakolaganira wamu ne President Museveni okuyisa etteeka lino yayagadde kusanyusa bazungu kubanga n'omukutu gwe yabaddeko osanga abagulimu abamu ku bo abaguweererezaamu be bamu ku abo toyinza kukifumiitiriza era toyinza kukyawula kaakati gwe bw'obanga oyina tageti gy'oluubirira oyina kwogera ekyo ekisanyusa abantu mu kiseera ekyo waliwo yabuuza munnamawulire yabuuza President Museveni nti abali bwe bali bakamala okuyisa etteeka nti abali b'ebisiyaga baagala kukusinkana oyogere nabo President Museveni yaseka busesi n'agamba nti ate nga bansisinkana lwaki kugamba embeera nzibu nnyo buli kimu oyina okukikola mu kiseera kyakyo bannabyabufuzi nabo sibe benkomeredde kubanga bambi boogera ebigambo oluusi ne biyitira n'omukulembeze w'eggwanga yennyini oluusi ayogera naye ebiyitira ne Kyagulanyi muntu ayogera oluusi yayogedde oluusi ebitaasanyusiza abantu abamu n'okusingira ddala ab'omu ggwanga lye naye opposition kyeyina okukola kubeera bumu mukulu kwezi olina kyogambe waleeri nti Bobi Wine okwogera ebigambo bino yabadde atega kamasu yes kufunirako ababaka abamu oba abamu mu gavumenti ne tulabye nga Amerika ebadde eteekawo envumbo tukitwala nti Bobi Wine mu kukkiriza ebisiyaga bino yabadde kubanga Bungereza yanywezezaamu mu nvumbo n'egiteeka mu nkola kitwala nti yayagadde okulaga bano ti mbakkirizaamu ninamwe mbaagalako kino omanyi kankubuulire abali b'ebisiyaga bebasinga mu nsi yonna okubeera ne ssente era emirimu egisinga obungi bali babisiyaga be bagiteekamu ssente ekyo kkiriza gaana abali b'ebisiyaga be bateeka mu mirimu egisinga obungi egy'ebyenkulaakulana ensimbi nga bo kibaluubirira kwe kutunda ekintu kyabwe kaakati President Museveni ye takyalina kyayagala naye nga ssente era naye abadde azifuna mu bali b'ebisiyaga era nga zijja mu bitongole ne mu gavumenti ne bazifuna ne bazikozesa naye ekiseera kituuse olw'okuba nti kakati President Museveni ava mu mawanga gano ag'abazungu kati adde eno mu Russia ne China kino ekintu kyalina okubeerawo kubanga Russia tewali bali babisiyaga bakukwatirayo bakuteeka ku muzinga ne bakutulisa China tebiriyo North Korea tosobola bikolerayo mu mawanga gano agalimu abawalabu nagyo tobikolerayo naye akati gano amawanga g'abazungu olw'okuba nti President Museveni agenza avaayo olw'okulinnyirira eddembe ly'obuntu kakati ali lusayidi eno naye nga ne ssente naye abadde azifuna toyinza kugamba nti ssente abadde tazifuna ebitongole bibwanakyewa ebibaddemu abali b'ebisiyaga nabyo bibadde bijja era nga bibawa ssente nga bazifuna ne lwakuba nti kyaputa ekyuse bukyusi kakati ate ne baba nga tebakyakolagana nabo naye ne Bobi Wine toyinza kumunenya kubanga ate naye obuwagizi gyabwagala
nga President Museveni bwe yabufunayo ate wakati mu kwagala obuwagizi ayagala abakulu bano babalemesa okugenda mu mawanga ago yabasikowalinga nga munnabyabufuzi abasikowalinga nnyo okulemesa abakulu abo okugenda mu mawanga ago. Bantu bameka wano mu Uganda bebogeddeko nga bali bebisiyaga naye nga bakyayimirira ne ku bituuti ne babuulira enjiri nga bakyagenda n'abamu babakwatako ne babaggalira. Jjukira omu ku mukulu sijja kumwogera linnya naye yali mu kitongole ky'ebyemipiira kino ekyafufa naye nga bagamba nti nno yali agula buutu abaana bonna baali mu Uganda Cranes nga ababetensi emabega yonna amazeeyo ne bamukwata ne bamutwalako n'eruzira bamukola kitatambula. Kakati Bobi Wine yogamba otya nti erinnya alitattanye ayogeddeko obwogezi nga tali abisiyaga. N'olwensonga ekyo kitwale nga kiri easy. Ne President Museveni etteeka eryasooka okujja eri abali b'ebisiyaga Fox Odoi ne Mwenda bwe baalitwala mu kooti yalisaako omukono nga President ayina authority egamba nti etteeka lino tujja kuliteeka mu nkola. Yaliteeka mu nkola abazungu bwe bamukangakangamu nina withdrawing etteeka n'aligoba era teyaliteekako mukono paka lwamaze okusoowagana nabo n'alyoka akomawo n'alireeta mu busungu obutategeerekeka n'aliteekako omukono naye nga naye ng'akyabafunamu yali tayinza kuliteekako mukono naye yamala kukyawagana nabo n'agoba akakiiko k'eddembe ery'obuntu ak'ekibiina ky'amawanga amagati nagati mufulume eggwanga lyange muliveemu akati olwo n'alyoka alaba nti abakulu abo bakyamu. Bobi Wine ye ng'akyayina kyanoonya ekyomu maaso tosobola kunyiiza abantu bonna ate bonna tebasobola kwagala. Kakati abazungu be bamuwa ku ssente abazungu abo be basobola okufinansinga gavumenti ye ngazze mu buyinza naye tekitukakatako kutukkiriza kulya bisiyaga newankubadde batuwa ssente. Ebyo byebisiyaga tetubikkiriza no mu buwangwa bwaffe obwa Uganda ne Africa ffe tetulya bisiyaga naye ssente be baba bazireese bazirye. Kakati Haji bw'obanga ogenda musasula ssente ng'ozijje mu bukya ya mbizzi azigaana tewali agana ssente akati bo ssente bazireete batukolere wano emirimu naye ng'ekikwatagana n'ebisiyaga tewali kubirya. Bobi Wine robinga abasajja bali b'ebisiyaga batuwe ssente oba bazirina naye wano mu ggwanga tewali kulya bisiyaga. Arobinga weebale nnyo. Kakati Bobi Wine toyinza kutandika n'omuvumirira nti era Bobi Wine ayagala okulya wabula tumunenyamu ababaka bo ab'omu kibiina kyo tobawaayo nnyo bw'otyo. President Museveni omulaba ababaka be bakola ensobi babba ssente baminisita be babbi naye tabawaayo bw'atyo n'abasuula basigaze omugongo. Kakati gwe bw'ogamba nti ababaka bange abamu bakolera President Museveni then oba n'obunafu mu babaka bo n'ababaka bo batandika okukutya n'obutakukkiririzaamu ng'otandise okubaanika bw'otyo. So yandibaddemu n'akafecce n'atayanika nnyo babaka ba parliament abava mu kibiina kya NOP. Abalala bajja kudduka, abalala bajja kufuuka abayeekera mu kibiina, abalala bajja kukola ebitasaana olw'okuba batya principle okubaasanguza. N'olw'ensonga eyo ako ke kabulamu. Ababaka toyinza gamba nti ababaka bange bakolera Museveni ekitegeeza bakulemye okontrolinga olemereddwa oba bakolera Museveni gwe kimanyi naye kisirikire bayite mukazi bwe ono waffe Kawempe South muyite Kagabo muyite n'abalala bonna b'osubira bayite bwe bagaana baleke gw'olinde akalulu kandi bwe bajjanga gibamme naye b'onoobasanguza mu kiseera kino bayinza okukola ebitasaana era ebitali bituufu eri ekibiina. Kakati bwe nzira ku nsonga ya mubaka waffe Segirinya Muhammad Segirinya ali bubi nno Mukama amusaasire omubaka waffe Muhammad Segirinya ekituufu kye kimuluma. Segirinya niwankubadde nga abantu bangi nnyo babuzaabuza ne badde eri naye Segirinya naawe bw'obanga oli muntu mukulu osobola okumanya obulwadde obw'omuluma mu kiseera kino naye nga bujjanjabika. Obulwadde bwa Segirinya bujjanjabika. Bulwadde ki? Abantu omanyi white blood cells zino busobola okulwanyisa endwadde singa obulwadde bubanga bukukutte naye obulwadde bwe bukukwata n'omira eddagala n'olivaako
obulwadde obwo bwennyini bumanyiira eddagala n'omubiri ne butandika okulwanyisa white blood cells ne zinafuwa. Kakati bwe zinafuwa zoonoona internal organs okuli ekibumba, okuli kidney n'ebintu ebirala ne zireeta akafuba kubanga kyovula nti nno abalwadde bafe ab'obulwadde buno batera okubawa septrin ne bamira empeka emu ya septrin ne bamira ne RV emu nekikugira nti immune system bwekkakkana endwadde zikulumba nyingi, endwadde zikulumba nyingi n'okusingira ddala zikosa ekibumba kubanga jjukira ekibumba kyekikola omusaayi. Kakati obuwuka buli obukulwanyisa kagube musujja gwa nsiri, obuwuka bwa malaria bulumba kibumba, obuwuka buno bwaffe obwa AIDS bulumba kibumba, n'obulwadde bwonna butandikira mu kibumba. Kakati Ssegirinya osanga yamirako ku ddagala ery'obulwadde n'atalimalaawo n'ateyongera kulimira ate n'agenda mu prison. Kakati mu prison eyo we waafuna obuzibu kubanga omuntu bw'obanga olina obulwadde oba omanyi nina asima, nina sukaali, nina ekintu ekirala, bw'ogenda mu prison babuulire nti bannange nze ndi mulwadde wa sukaali naye nti kakati bwebabuulira kituufu bakitegeera tibadde nze ndi mulwadde wa sukaali. Oyinza n'okutumya ebbaluwa z'ewaka nobaga tibani mundeetere ku bbaluwa zange ez'obulwadde bwa sukaali nziraga ab'ekkomera banfunira eddagala lya sukaali kubanga libaayo. Bwe baba balemereddwa basobola okuleeta emulago. Kakati ne mukulu Ssegirinya olwandituuse mu kkomera yandibadde abanjulira ekirwadde ekimuluma nabaga nti bannange nti newankubadde mundeese mu kkomera naye nina obuzibu bwa asima, nina obuzibu bwa kansa, skin cancer, nina obuzibu bwa allergy, nina obuzibu buti. Naye ndowooza teyasobola kuliviiringa ekyo kyali ekyamuviirako tebasobola butafaayo. Abantu bangi nnyo abalwalira mu malwaliro ne bajjanjabibwira ne bawona. Abantu bangi nnyo abalina ebirwadde bya sukaali gwe kyogamba nti nno batwalayo balamu bokka bamuzeeyi tebaliyo nabo bangi era nga bafiira n'ebweru kubanga togamba nti abali ebweru abasobola okugenda emulago nemalwaliro amalala bo tebafa, nabo bafa ne ruzira era bafa n'abawona ne bakola ki ne bawona. Kati nekya Ssegirinya bwe kiri naye nga twagala okumusaasira naye wakati mu kumusaasira si kirungi nnyo okuliviiringa bulwadde buluma muntu watteeka okubeerawo privacy ey'omulwadde. Naye ffe nga bannayuganda tuyambe tutya Muhammad Ssegirinya tukyamwetaaga nnyo ate nze mukwano gwange nnyo kubanga ebintu ebimu byazaakola Muhammad Ssegirinya bigasa bannayuganda n'okusinga bano ababaka ba paliamenti abaasoma abagamba nti nno ffe tuli b'amaanyi. Ssegirinya abadde akwata ssente ye n'agabira omuntu wa bulijjo. Mu covid wano wamulabanga ng'agaba amatooka obuwunga, eddwaliro alikoze, ambulance agikoze, yagamba nti kansigalemu kamotoka kana akatini ne ssente ze bampadde nzigulemu ambulance nkolemu eddwaliro. Babaka bameka babikoze mu constituency zaabwe batono. So Ssegirinya asinga ababaka bangi nnyo abali mu paliamenti abatagasa muntu wa bulijjo. Wano walaba omuwala Sheikh Umar gwe yafunisa olubuto n'amusuulira omwana. Ssegirinya yabiteekamu enta era nkyobola nvumirira nnyo oyo Sheikh Umar ne bw'anaayogera emirundi mutwalo talina makulu. Toyinza kuddira omuntu omulwadde kubanga Sheikh Umar si mulogo, tasobola. Kale oba mulogo kati nze ankolimira enfe nze wendi era bwe mulaba nga nfudde nga mumanya Sheikh alina amaanyi naye tasobola kundwaza wadde omusujja wadde ekirwadde ekya ssenyiga sisobola kifuna nga yansindikidde. Sheikh Umar ayagala kwetunda mu mawulire n'abantu abalowoozi sente akola basobole okugendayo mbuyi yasindisa amajini agalwazisa Ssegirinya. No, talina kyagamba era ebyo bibi nnyo nakumuweebuula. Omuntu bw'abanga mulwadde atuuse mu nsi eryo tosuubira nti noyinza okumwogerera obubi. Nze kwezi nenkwagala nga nze awo kiba kizibu. Kale ebyo bye bitonotono ku bye tusobodde okufuna olunaku olwaleero. Tubaagaliza ekiseera ekirungi mubeere bulungi. Ekibiina kya gundi Lukwe naye nsonga nkulu Babaka buli omu akyagala ekya Nuupu leader of opposition naye leader kwati ekisanya kya Mathias Mpuuga Nsamba yogera kuno kigwako tutujja kusobola mu wiki nga 2 December
weekend iddako tutandika weekend ejja tusanya kikigwako wabula buli abaka bangi abakyagala Mathias Mpuuga akoze ate tunagenda mwani ayinza omuddira mu bigere singa abagize nze kyenjagala okubuulira Mathias Mpuuga musajja mukozi era akoze nnyo ate mujjukire wano akakiiko aka equal opportunity bwe kaali nga kafulumya olukalala kalaga abantu abasinga obungi abalina emirimu gye bava Equal Opportunity Commission weebale nnyo kaakati mu kiseera kino Mathias Mpuuga ye muntu ava mu kitundu ekya Central Uganda gwe tulina ng'ali mu kifo ky'amaanyi. In fact ndowooza mu regime ya President Museveni ayinza okuba yasoose okubeera leader of opposition ng'ava mu Central. Yes. So kaakati bw'ogamba nti ojjawo Mathias Mpuuga oleeta ani? Mathias Mpuuga musajja aweebwa ekitiibwa, musajja awulirizibwa, musajja ategeera byakola. Honorable Zaake tiyandibadde mubi. Tiyandibadde mubi. Naye Honorable Zaake ekizibu ky'alina emyaka. Emyaka teginnaba kutuuka kukulembera babaka balala. Nga tugenda Nambesha. Nambesha. Ebyo bye bimu bye nkugambye. Nambesha ava mu kitundu ki? Eastern. Ava mu Eastern. Ava mu Eastern bameka abali mu government bayitirivu. Mukama abawadde mu Central Region. Mufunyeyo akatiko ekibiriiti. Akana atunuulira embeera gye mulimu. Akana atuusa ebirowoozo mu government ya wakati. Ate nako mukajjewo. Kati nze nandibadde nsaba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mathias Mpuuga amuleke. Ebitagenze bulungi. Kyagulanyi asalawo oba kibiina? Kyagulanyi asalawo. Ekibiina kiyinza okusalawo naye asinga okusalawo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mathias Mpuuga amuleke atambuze ekisanja kino akimaleko naye bwana amujjawo oluusi ate tuyinza okugwa mu bizibu ebitategeerekeka ate nga Mathias Mpuuga waakiri abadde atambuddeko bulungiko. Nze nandirowooza nti tumuleke emyaka gino 5 atukulembere ng'aboludda oluvuganya gavumenti bwe bali ate tulabe kinaddaku kyobola nti NRM yo tekyusakyusa yo omuntu akulembera emyaka egi n'agimalako. Lwaki mu opposition mwe mwagala okukyusakyusa? Ati abilities obusobozi. Atani asinga Mathias Mpuuga obusobozi. Walabye kawo. Gwe gamba nti nno. Walabye kujjole Ssenyonyi nga yali lopu nolabye akola. Kaakati Joel Ssenyonyi abo tubayita underdog. Tebannaba kukenkuka mu byobufuzi n'obukulembeze. Bakajja n'ekisanja tannakimalako mu parliament ekisooka. Tamanyi parliament bwetambula bali mu kuyiga. Kati oyinza otyo muwa abasajja abanene ab'amaanyi abakulembere baseggona basewungu abaludde mu bukulembeze babedi bwanika abaludde nga bakulembere ebibiina byabwe oleete Joel Ssenyonyi abadde wano mu Daily Monitor mbwakulira abaludde oluvuganya gavumenti nedda. Bino si byakuba nti oyogera nnyo naye buwongo ki bw'okozesa okulembera banno. Naye tukitwale nti omukisa guzze nga Mathias Mpuuga tagenda kuma ku kyalo okugoloza tuteeka okunoonya omuntu omukulu akuze mu myaka. Nze nali njagala nnyo obubaka bwa parliament nga nkyali mulenzi mutera ntandika okwesimba nga n'emyaka 3 mu egi kati ndi mu myaka 5 naye ndibaza Katonda sinagenda mu parliament. Njagala ngende mu parliament nga bwe nva mu parliament nditayalinga butayalizi ngende ku faamu yange. Kakati tulabye abantu bangi nnyo abavubuka babadde mu parliament. Ono mukulu yali akiikira Makindye West Mabike bastrugglinga bagenda mu parliament nga bavubuka bavuddeyo tewakyali abawa mirimo bastrugglinga okubeera mu nsi muno ate nga ssente zaggwawo. Kaakati twetaaga omuntu omukulu atuludde nga ndi bwakugamba ekigambo talina kyeyeeguya ng'akubuulira nti nno mukulu Dagalasi ensonga eno eri bweti ne bweti. Kaakati ye muntu gwe twetaaga. Bw'oba nga towadde Sewungu kya leader of opposition kiwa Bedi Bwanika naye ate bagenda ne bateekamu obukwakulizo n'obukunizo nti oyo akolera Museveni. Kaakati tuyinza kumuwa bwa leader of opposition. Era ne babeka bagamba nti Mpuuga like akolera Museveni. Naye takolera Museveni. Omanyi Mpuuga oyo abadde kanyizo kita intellectual. Naye n'atandika activism politics. Nupu bw'atambulirako. Yes. Ekimu kimuwadde amaanyi. Anti kati kyenjagala okubuulira osooka kusoma mbeera
tosobola kumala gatandika bintu nga tosomye embeera. Owulidde bw'osoma embeera omanya bw'okwata abantu. Bw'otuuka mu meeting sooka otulo owulirize abateesa bateesa n'oluvannyuma ng'omaze okutegeera tandika okuteesa. Naye bw'otuuka mu meeting newanikirako omukono ekintu ekyo nakiraba ku Honorable Katolo bwamu omugenzi waliwo akakiiko ke yali atuulawo naye yatuuka leeti naye olwatuuka bwati mu komiti nawanikirawo omukono. Kakati wanika omukono kikyogenda okuteesa kyotegedde. Kakati Mathias Mpuuga badde akyasoma abantu bano nga bwe batambula. Naye nga abantu abava mu kitundu ekyomu Central tukuume Mathias Mpuuga yatuuse eddoboozi. Naye Abaganda balwanyisa Baganda bannaabwe ekyo kisinsobi nnene. Era ojja kwekanga ng'abalwanyisa Mathias Mpuuga Baganda naye ng'ate gwe balina mu byobufuzi byonna mu gavumenti yonna Abaganda balina Mathias Mpuuga ali mu kifo ekyawaggulu. Ngenda kukyalako mu kalulu akaddako 226. Akalulu akawedde 224 twalonda 221 twalonda ne tulonda ambuleera naye ababaka abamu tebalina kyebatukoledde. Twalonda bulungi, twalonza kinyumo oba twalonza excitement. Kinjagala okukubuulira si kinyumo naye abantu bakoowu. Omanyi waliwo okulonda omuntu nga tolina kyakkola noga nti naye newankubadde gundi yasaanidde naye tuli bakoowu katuwoono. Abantu tebalonda ambuleera nti kubanga baali bajagala nnyo era abantu tebawagira Nuupu nti kubanga bajagala nnyo naye abantu bawagira Nuupu kubanga bakoowu ate gye balaba yesobola okubatuusa ku buwanguzi. Bino ebibiina ebirala byonna bya gavumenti yabigula. President Museveni yabitwala. FDC yagenda DP bagitwala UPC byebibiina ebinene. Kakati wasigadde ekibiina eki abantu kibayiramu obwesi jema kati jema ino omubaka omu sipi yafa Lukyamuzi yagitta eyo sipi teriiyo etosobola na ni kakati balina omubaka omu naye akati bw'otunuulira Nuupu noga nti Nuupu etambudde ate eyina gyeraga. Nakati Honorable Kyagulanyi kyalina okukola kwe kulaba nti asengejja ababaka ba Nuupu n'ataleeteramu biswazzi ebisejja n'ataleeteramu biswazzi n'aleeta ababaka abajja okugenda mu Parliament bateese. Omanyi waliwo ekigambibwa nti ababaka abali mu Parliament be bandibadde abalonzi ate abaasigala eno ebweru be bandibadde ababaka ba Parliament. Kakati ekyo twetaaga owekitibwa Kyagulanyi Ssentamu ne kabineti bwe babanga ku luno balonda abantu abagenda okwesimbawo ku lwa Nuupu batunuulira abantu abalina obusobozi okugenda mu Parliament okutuusa ebirowoozo bya bannayuganda. Bangi nnyo bangi sijja kuboogera mannya. Genda mu kibiina kya NRM waliwo omubaka aliyo nga ne guno gujja tateesangako. Mwebali bangi waliwo omubaka waliwo ne minisita nga talinyangako oluusi mu Parliament. Kakati eyo ye NRM yeereeta buleesi kasita owanika n'okkiriza yesi bwe baba balina etteeka lye baagala ne bajjula Parliament. Kakati ffe kye twagala nti nno bwe tuba nga tunaafuna obwenkanya nga bannayuganda abalonzi opposition eteeka okubeera nga y'amaanyi ne opposition buli lwenafuuwa nga ate ekibiina ekiri muyiza kye kireese ababaka mu opposition besimbewo ku lwabwe kati eggwanga liba lifu. Kyagulanyi yagambye ate bwe yabadde Bungereza. Kakati olowooza bajjayo batya era bajjayo mu ngeri ng'eyo era nga baba financinga nafuna nga NRM emanyi nti kino ekifo sijja kiwangula opposition ekiwangula kandeete Kwezi Robinson akyesimbemu ku kaadi y'ekibiina kiri naye nga wange tetulina gye tulaga okutuusa nga gavumenti eno evuddeko. Ate nkulayirira ebintu biyinza obutaba byangu. Gavumenti eno oyinza okwekanga nga MK tafuze nga Bobi Wine tafuze nga bannamagye be bafuze eggwanga lino tetugenze muku ate kati kiki kyonoolinda kubanga nabo bakoowu ab'amagye wabalabye be baalaze nga bagala kuwamba gavumenti bakoowu. Kakati tuyinza okubeera nga tweteekateeka tukola bino MK wa
amagye ne gatabuka nga mulimu abakoowu okusinga neffe ng'abantu ba bulijjo. Siina kyenyongerako kirala wabula mbeebazaawo okuba nti no omukutu gwaffe guno mugulaba ogwa YouTube ate tujja kwongera okubaweereza. Mwe temuva ku YouTube yaffe muteekeeko information, tulina nyingi tujja kugibawa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.